Ibra. Bano kwemulugunya bwe bati basinzidde mu maka g'abazadde ba Ibrahim Kimera amanyiddwa nga Miguna ngono mutuuze ku kyalo ky'abakuza B mu division ya Kimanya Kabonera mu kibuga Masaka era nga kigambibwa okuba nti yabuzibwawo kati ssabbiiti 2 emabega nga tamanyiddwa ku mayitire okusinziira ku Huzaifa Kabanda eyaliwo nga Ibrahim Kimera atwalibwa. Abatwala Kimera baali bawerera ddala nga bajja n'omu ku basirikale ba poliisi okuva ekyabakuza ne basooka ne bamutuuza mu drone ne batandika okumwetolooza ekibuga Masaka nga bimusoyasoya kajojjoyi w'ebibuuzo. Bajja ku dduuka ne baneetooloola kuba bali abasajja 7 bajja n'omukyala akolerawo ku poliisi atulira ddala waggulu wanga DPC wabeera kati ne bankwata ne banzikiriza wammanga ne bateeka mu kadrone ne batambuza ne batwala mu moto ne bateeka mu drone ne batambuza Masaka. Ono agamba nti oluvannyuma bamuzaayo ekyabakuza ne bamwaliriza okkubira Ibrahim Kimera era bwe yajja olwo ne bamugombamu obwala ne bamuggyako ne baddamu ne bamugamba nti ddamu omukubira omugamba omukyala aliko ssente yanguwa era nenziramu nekimugamba nga bwe bakyogedde nga buli muntu ajjawo ku dduuka babuuza nti oyani mpaka omusajja lwe yajja ne bamutwala. Yeshamimu Nabayinda mukyala wa Kimera ne maama we Grace Nakaliisa bagamba nti Kimera okubuzibwawo bamuyita kukanika ssimu mu kabuga k'ekyabakuza nga n'ebyaddirira kuwulira nti waliwo abamututte. Yavaawo ssaawa 11 ez'ekawungeezi n'agenda ekyabakuza nga musiraamu amuyita agenda akanika essimu. Oyagenda nali ndi wano ssaawa emu kitundu ez'ekawungeezi nga bangamba drone emututte. Noonya omwana wange Ibrahim Kimera yabuuzibwawo simulaba alabirira abaana nange nze nnyini yandabirira nalwala sikyalina ssente. Bano yabategeezezza nti Kimera alina amabujje g'abadde alabirira nga bamwagala bamuleete mu mbeera yonna kubanga teyeenyigirangako mu musango gwonna. Okuva ku olwo siddangamu mmulaba. Nina abaana basoma nina omuto nze mbaweerera kati obudde buno nze mbaliisa. Ntambudde buli wamu wonna noonyeza omwana wange ambuze oba yattibwa bampa omulambo gw'omwana wange nguziike. Bo bannakibiina ki NUP nga bakulembeddwamu omubaka wa Bukoto East Ronald Evans Kanyike bannyonnyodde nti ebikolwa bino bikolebwa okutiisatiisa abantu baabwe. Kye tusaba abakulira ebitongole by'ebyokwerinda abakwata muganda waffe Ibra Kimera okusookera ddala kwe kumuleeta mu kkooti bw'aba alina omusango. Waliwo muganda waffe ku Sentongo House awo abadde makanika wa pikipiki abadde agabana nnyo obubaka ku mukutu gwo gwa TikTok obw'enkyukakyuka naye era baamukima mu ngeri y'emu. Okukwatibwa kwa muganda waffe Miguna oba Kimera Ibula tekugenda tutengula era twagala okulabula gavumenti tetutidde. Omwogezi wa poliisi mu Bendobendera Masaka Twaha Kasirye akikkaatiriza nti bamanyi mayitire ga Ibrahim Kimera wabula nga bali mu kunoonyereza. Tuli mu kuginoonyerezaako tulabe baani abaamututte naye nga wano ku poliisi yaffe taliiwo. Tugenda gezaako okwogerezeganya ne bannaffe abe tukola nabo emirimu tulabe oba ddala be bamulina. Nalongo Farida Nakayisa ne Bettina Mawanda, BBS Terefayina. Kakati ate abatuuze b'Ekisinga